The elected President of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi, His Excellency olunaku olwaleero ate akandudde ku ddoboozi. Bannayuganda mulina okuyimuka, Bannayuganda mulina otambulira wamu, Bannayuganda mulina okulaba ebyo ebituufu bye tulina okutuukako ate era ne tubiteeka mu nkola. Abantu abamu baagala tulamisa, abantu abamu baagala tumalamu maanyi, abantu abamu baagala tumalamu birowoozo byaffe, abantu abamu baagala tulowooza nti tetusobola naye ng'ate tuli b'amaanyi era tusobola nnyo. Twongera obajjukiza baganda baffe, mikwano gyaffe, tweyongere okukolaganira wamu, tweyongere okukwataganira wamu, tweyongere okubaako ekyenjawulo kye tukola okulaba nga tutereeza byonna ebyayonooneka. Abaana tulina abantu wano abaddira mu kabinja kaabwe naye nga baali tebazze nti baali batwagala, wabula baali bazze olw'ebigendererwa byabwe okumalawo ekibiina kyaffe n'okutulowooza nti tetulina kiddako. Era ffe tubamanyi era tubalaba, babikoze babimazeeyo. Kakati tebakyalina kye baddako. Wake up Uganda. Fulumya bw'oba oyina amagezi okulagirawo nti bano abasajja bakolera Museveni, nkubuulira omukulu Muwanga Kivumbi leero ayogeddeko era abadde alaga nti ayimiriddewo ku tteeka Museveni lyaleetera emmwanyi, era n'agamba nti senga Museveni tova ku mmwanyi akaluluma neya ne mye, kyategeeza nti Museveni obadde oyagalwa nnyo naye laba bw'okutte ku mmwanyi. Museveni obadde oyagalwa nnyo naye laba bw'okutte ku mmwanyi. Senga tova ku mmwanyi akalulu tetugenda kakuwa. Kyogamba gwe tokimanyi nti Museveni tabala byakalulu. Yalimenya amayumba g'abantu ng'akimanyi ayolekedde ogenda mu kalulu n'atabasasula. Yalyongezza emisolo gy'abasuubuzi ng'akimanyi ayolekedde ogenda mu kalulu. Senga afa kufuna kalulu yalikoze ebikolobero byonna byakola bannayuganda, buli wajja okwogera avuma bavume. Kitegeeze byakalulu kammwe si byaliko, n'akalulu naye akakozesa kukeekwasizaako. Kyokka ggwe olaga nti ate woomulindidde mbw aw'amaanyi ennyo. Ekifo ky'oyimirira n'ogamba bannayuganda nti ddala bannayuganda mukiraba nti ye eggwanga tulina okuyimirira twerwaneko, ye point. Tulina okugenda ku kkubo mu ngeri yonna okweggyako omulabe. Ekifo ky'okuyimirira ogamba bannayuganda nti ayonoona waali, tewali kigenda kutereera nga waali. Tulwane nnyo okuggyako ayonoona. Naye mulimbalimba bannayuganda nti Museveni senga tova ku mmwanyi akalulu togenda funa. Museveni ayagala byakalulu kammwe kyogamba, naye akalulu agendayo kwekwasa nga naffe bwe tugendayo okwekwasa, kubanga naffe tulina bye tugenda okukolerayo. Naye temubuulira bantu mubazuukuse nti naffe akalulu tukagendamu, tugenda kakuba, tugenda kalonda, naye naffe tulinayo ensonga yaffe. Wuliriza Muwanga Kivumbi. Era President Museveni n'ale mu kitegere kitaageza n'akwata ku mmwanyi n'egenda akalulu maneyane nye kenjawulo. Kitegeeza Museveni babadde bamwagala nnyo naye akutte ku mmwanyi akalulu tagenda funa. Kitegeeza Museveni bw'ova ku mmwanyi akalulu ogenda kuyoola. Bibano basuubi bano. Osanga n'ekivubuka wano oba ekiwala eky'omuntu omukalu. Onalebo waffe gwe ataamutegedde Gasiya. Eno statement ennyangu ennyo etegeerebwa n'omwana omuto myaka 8, 10, 13. Eremenze. Hirogera biraba wano nga byasama va ku bakulembeze. Weesonyiwa abakulembeze bano. Kyoga kye tubuulira bannayuganda okukola kye kino. Ate mwerimbise mu kifaananyi ekiraga nti muli naffe. Muli mu struggle. Temuli mu byabufuzi bwe mugamba. N'ebyo byonna bye muzannya politics. Lwaki bannayuganda mubawe essuubi effu? Omuntu omubi yo yawa omuntu essuubi effu. Ne bw'aba mukyala ne bw'aba musajja. Musajja n'akulimba ngenda kukuwasa, tukole ngenda kukuwasa. N'atuuka eri n'afunamu kasente gwe n'akukasuka eri. N'agenda n'awasa mulala. Bantu abo babi nnyo. Okuwa munne essuubi effu, muli ku bannayuganda mubawe essuubi eritaliyo. Amazima mugamanyi naye amazima baabagaana okgoogera.
era temuyinza kugogera eva buli we muvaayo okwogera mumala kugamba mukama wammwe nti owaayo abantu batukyaye nnyo tuleetere yakakodyo tulage nti tulwana tuddeko mu bantu. Museveni n'abaleetera obukodyo era kati sawa zino musitudde nkuuli mulaba mulwana awali point ejjako Museveni tumabagamaga nga muli nowhere to be seen. Awali point ejjako Museveni temubaawo musirikanga abataliyo. Awali mu point ya nga buno obuntuntu nga mutatikollaga Museveni ku byakoze gwanga kyogambe kyemwanyi kyekisinga obubi. Wajja atayonoonye oyinayo gy'osobola okusonga nti wano wowalamu kabibe bya bulamu kabibe bya bulunzi kabibe bya bulimi kabibe bya kusuubula kabibe bya njigiriza wawalamu lwaki mulimba abantu basajja nammwe muwanga kivumbi mulekera olimba abantu era akabinja kasuubi ako mukateeke k'amaaso manene nagambye guno eno season yakulabisa abantu bayaaye tugenda okgenda wali eri nga abayaaye tukola ki tubalabira ddala. Mujja kawulira buli statement gye bafulumya bw'oba oyina amagezi okulagirawo nti bano abasajja bakolera Museveni nkubuulira omukulu Muwanga Kivumbi leero ayogeddeko era abadde alaga nti ayimiriddewo kuteeka Museveni lyaleetera emmwanyi era n'agamba nti senga Museveni tova ku mmwanyi akaluluma neya ne mye kyategeeza nti Museveni obadde oyagalwa nnyo naye laba bw'okutte ku mmwanyi Museveni obadde oyagalwa nnyo naye laba bw'okutte ku mmwanyi senga tova ku mmwanyi akalulu tetugenda kakuwa kyogamba gwe tokimanyi nti Museveni tabalabya akalulu yalimenya amayumba g'abantu ng'akimanyi ayolekedde ogenda mu kalulu n'atabasasula yalyongezza emisolo gy'abasuubuzi ng'akimanyi ayolekedde ogenda mu kalulu senga afa kufuna kalulu yalikoze ebikolobero byonna byakola bannayuganda buli wajja okwogera avuma bavume kitegeeze byakalulu kammwe si byaliko n'akalulu naye akakozesa kukeekwasizaako kyokka ggwe olaga nti ate woomulindidde mbw aw'amaanyi ennyo ekifo ky'oyimirira n'ogamba bannayuganda nti ddala bannayuganda mukiraba nti ye eggwanga tulina okuyimirira twerwaneko ye point tulina okugenda ku kkubo mu ngeri yonna okweggyako omulabe ekifo ky'okuyimirira ogamba bannayuganda nti ayonoona waali tewali kigenda kutereera nga waali tulwane nnyo okuggyako ayonoona naye mulimbalimba bannayuganda nti Museveni senga tova ku mmwanyi akalulu togenda funa Museveni ayagala byakalulu kammwe kyogamba naye akalulu agendayo kwekwasa nga naffe bwe tugendayo okwekwasa kubanga naffe tulina bye tugenda okukolerayo naye temubuulira bantu mubazuukuse nti naffe akalulu tukagendamu tugenda kakuba tugenda kalonda naye naffe tulinayo ensonga yaffe. Wuliriza Muwanga Kivumbi wanirira era President Museveni n'ale mu kitegere kikageza n'akwata ku mmwanyi n'egenda akalulu maneyane nye kenjawulo kitegeeza Museveni babadde bamwagala nnyo naye akutte ku mmwanyi akalulu tagenda funa kitegeeza Museveni bw'ova ku mmwanyi akalulu ogenda kuyoola bibano basuubi bano osanga n'ekivubuka wano oba ekiwala eky'omuntu omukalu onalebo waffe gwe ate amutegedde Gasiya
eno statement enyangu ennyo tegeera etegeerebwa n'omwana omuto myaka 8 10 13 eremenze hirogera bila bawanoga byasama vaku bakulembeze wesonyiwa abakulembeze bano kyoga kye tubulira banna Uganda okola kye kino ate mwerimbise mu kifaananyi ekiraga nti muli naffe muli mu struggle temuli mu byabufuzi bwe mugamba n'ebyo byonna bye muzanya politics lwaki banna Uganda mubawe essuubi effu omuntu omubi yo yawo omuntu essuubi effu ne bwaba mukyala ne bwaba musajja sajja nakulimba ngenda kuwasa tukole ngenda kuwasa natuuka eri nafunamu kasente gwe nakukasuka eri nagenda nawasa mulala bantu abo babi nnyo okuwa munne essuubi effu muli ku banna Uganda mubawe essuubi eritaliyo amazima mugamanyi naye amazima babagaana okugogera era temuyinza kugogera eva buli we muvaayo okwogera mumala kugamba mukama wammwe nti owaayo abantu batukyaye nnyo tuleetere yakakodyo tulage nti tulwana tuddeko mu bantu Museveni n'abaleetera obukodyo era kati sawa zino musitudde enkuuli mulaba mulwana awali point ejjako Museveni tumabagamaga nga muli nowhere to be seen awali point ejjako Museveni temubaawo musirikanga abataliyo awali mu point ya nga buno obuntuntu nga mutakolaga Museveni ku byakoze gwanga kyogambe kyemwanyi kye kisinga obubi wajata yonoonye oyinayo gy'osobola osonga nti wano wowalamu kabibe bya bulamu kabibe bya bulunzi kabibe bya bulimi kabibe bya kusuubula kabibe bya njigiriza wawalamu lwaki mulimba abantu basajja nammwe muwanga kivumbi mulekera olimba abantu era akabinja kasuubi ako mukateeke k'amaaso manene nagambye guno eno season yakulabisa abantu bayaye tugenda okugenda wali eri nga abayaye tukola ki tubalabira ddala